maaso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Omwagalwa ampuliriza naawe ntunuulidde. Ntwala omukisa guno okulamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nkwebaza okufaayo okwettanira okubeera omuwuliriza era omulabi wa puroguramu eno. Njagala kakasa nti puroguramu eno tekukoze bubi n'akatono. Era oba oli awo ye puroguramu eyongedde okukusembeza ennyo eri Mukama Katonda. Kubanga Mukama aba ayogera naffe okuyita mu kigambo kye. Eno njeyitira bbaluwa ey'omukwano nga Kristo Yesu anoonya abantu be. Gutwala omukisa omunene okubanga gw'omu ku bannamukisa abasobola okugabana ku bigambo ebifaananga bino. Y'ensonga lwaki nkwaniriza nate mu puroguramu yaffe eno. Amannya n'eddoboozi waawo n'ekifaananyi ky'olabako nze Richard Kasumba, omuweereza w'enjiri ya Kristo okubona ensi yonna nga nsinzira mu Restack Foundation Ministries. Nze nkulamusaako n'okukwanirizaako mu puroguramu yaffe eno. Tugenda mu maaso n'ebyokuyiga. Twalaba Yesu Kristo y'ani, ne tulaba obunene bwe ng'alina ebitiibwa eby'enjawulo ebimufuula okubeera ow'enjawulo ku bonna be wali owuliddeko, kabeere bannabbi, kabeere abantu, kabeere baani. Twamala ne tulaba Yesu Kristo nga yajja alabikira mu bubonero obw'enjawulo okuyita mu mirembe egyasooka naddala mu ndagaano enkadde. Olunaku lwa leero njagala tweyongereko mu maaso ate tulabe Yesu Kristo mu bunnabbi. Yesu Kristo yagwanga nkuba nanti kiyalangibwa. Waliwo ebyawandiikibwa ebitulaga nti Yesu Kristo ddala yali wakujja, era bwe yabanga yali wakujja yali agenda kutugasa ki? Bwe tunaawunzikira ekyokuyiga kino tujja kubanga tulabye ebigambo ebyalangwa ku Yesu Kristo nga bwe yali ow'okujja, engeri gyali agenda okujjamu, engeri mulimu ki gwe yali agenda okukola, yali agenda kuyita mu bulamu obufaana butya, ne byonna ebyamutuukako nga tebyagwa bugwi nga nkuba, wabula byajja birangibwa. Lwaki teweegattaamu nange tuweeyo okusaba? Katonda waffe omwagalwa ow'ekisa, tweyanzeege nate bw'otuwadde omukisa guno kubanga Mukama tusobola okuwulira ku ddoboozi lyo nga lyogera gye tuli okuyita mu kigambo kyo. Kyenva nsaba wakome ku lulimi lwange, mpa ebigambo byokka ebiyinza okugasa omuddu oyo n'omuzaana wo, ebiyinza kwongera essuubi n'obukakafu nti kaagoba ku kizigo kwekali. Yogera gye tuli mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Twogera ku Yesu mu bunnabbi. Ebyawandiikibwa biyitirivu tomooni by'oyinza okusoma mu Bayibuli munaddala mu ndagaano enkadde nga byalanga Yesu Kristo ng'ono Yesu yali wakujja era nga yalina omulimu gwali gumuleeta era nga byamala ne bituukirira mwana wattu. Obona bukakafu obukakasa nti ddala Yesu Kristo nsonga. Kyakubiri, bitwongera obwesige mu kigambo kya Katonda Bayibuli nti waba Bayibuli kyeyogera kituufu, si bigambo by'abazungu, si byanjwanjwa. 3, byongera essuubi mu bulamu bwaffe nti olaba bino byajja bituukirira na bino byabaawo, kitegeeza ne gye tulaga mu maaso ebirangiddwa kigwanye bituukirire. Njagala obutakulwisaayo nkutwale mu kitabo kya Lubereberye. Kitabo kino nkyagala nnyo kubanga abamu bakiyita amatandika. Kye kitabo ekitwanjululiza enteekateeka ya Katonda ey'obulokozi. Mu ssula ey'okusatu olunyiriro 15 wali ebigambo bye nsooka okusomera ddala, nali mbikuwaddeko nga assignment oba homework obinnyonnyole, naye kankuyambeko gw'ataasobola kubinnyonnyola. Lubereberye essula 3 olunyiriro 15 kalunsambulira kayita akabasa oba akatyazi nga kamaze okugwa mu nsi muno, ensi nga yolekedde ekibambulira
ky'okufa okw'emirembe n'emirembe ng'ekibi kimaze okuyingirawo mu nsi, Mukama Katonda alina ebigambo by'alanga wano ebikomyawo essuubi eri omwonoonyi. Ebigambo bye nsoma mu Lunyiriri olw'15 tinanga obulabe n'abuteekanga wakati wo n'omukazi. Agamba Setaani wadde yali abekanga ayogera n'omusota, naye omusota kabonera akategeeza ani? Setaani. Wakati wo n'omukazi. Twakiraba era tujja kweyongera okukiraba ng'omukazi wano ategeeza kanisa. Era ne wakati w'ezzadde lyo, ezzadde lyani? Lya Setaani. Ne Setaani alina ezzadde lye. Bw'osoma eri mu Yokaana essula 8:44 alaga bulungi nti bonna abajeemera Kristo oba abajeemera Katonda abagaana okuwulira kyagamba baana ba Setaani. Kyabudagana n'abuteekanga wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Kati ezzadde ly'omukazi yaani? Ezzadde ly'omukazi omusaale mu lyo number 1 si mulala wabula yaani? Ye Yesu Kristo. Yesu Kristo ayogerako nga gwe mutwe gw'ekkanisa. So is number 1 mu line-up y'ekkanisa. Kyava ayogerwako ng'ezzadde ly'omukazi. Ye muwulize nnamba emu era ataakola kibi kyonna. Yayogerwako wano ng'ezzadde ly'omukazi. Era wagenda kkira wansi agamba nti ezzadde ly'omukazi yaani oyo? Ngambye nti Yesu Kristo emusaale naffe ntuleka tugoberera. Ezzadde ly'omukazi liri kubetenta omutwe. Eyinza okubetenta Setaani kyagamba kyeki? Eyasobola okuwangula Setaani yaani? Yesu Kristo. Ku musaalaba n'agamba kikoze kitya? Kiwedde. N'afa ne bamuteekayo emagombe n'amagombe ne gamuwangula. N'avaayo nga yekalakasi nga yekaŋŋansa nti n'okufa nkuwangudde era nina ebisumuluzo by'amagombe n'okufa. Oyo Yesu Kristo yayogerwako wano alangibwa nga ezzadde ly'omukazi eryali ery'okujja ku nsi kuno libetente kuyita okuwangula ate okuwangulira ddala Setaani. Amiina. Nolwekyo mukwano gwange mpuliriza gwasoma Bayibuli bw'oba nga onoonya bunnabbi obulanga Yesu Kristo ng'omuwanguzi ng'omulokozi w'ensi, Lubereberye essula 3:15 lwe lunyiri olusookera ddala. Bwe bunnabbi obutwanjululiza enteekateeka ya Katonda ey'obuwanguzi. Olunyiriri olulala lwenjagadde okugirayo olulaga enteekateeka ya Katonda eno teyali yakugwa bugwi eya Yesu Kristo. Yeeyo nali njitusomyeko olunyiriri luno luli mu kitabo ky'amateeka essula ey'e18. Bw'osoma olunyiriri olw'15 n'osoma n'olw'18 zonna zoogera ku muntu omu. Kansoma olw'18 lugamba lutya? Ndibayimusiza nnabbi ku baganda baabwe. Asuubiza ennyumba ya Isirayiri b'eggwanga lya Isirayiri oba Abayudaaya nga nange ate oluvannyuma mwendi kubanga nze mmala n'enfuuka Isirayiri ey'omwoyo. Atusuubiza okutuyimusiza nnabbi ku baganda baabwe abafaanana nga ggwe, abafaanana nga ani? Musa. Era nditeeka ebigambo byange mu kamwa ke era alibabuulira byonna bye ndimulagira. Yesu Kristo nga bwe nakutegeezaako emabega eyo yalangibwa nti yali wakujja. Naye wano Musa wabanga wandiika amulaga nti yali wakujja mu kifaananyi ky'obwannabbi. Wano tamulaze nga mulokozi naye amwogerako nga nabbi. Nabbi yalagula ebyo ebinaabaawo. Era tujja kulaba mu maaso awo nga Yesu Kristo alina bingi bye yalagula era nga bisinga obungi byatuukirira n'ebirala tukyabirinze. Yesu Kristo ayogerwako wano oba alagulwa nga nabbi yali okusituka okuva mu baganda be era yazaalibwa mu Buyudaaya. Afaanana nga ggwe, afaanana nga Musa. Era mu butuufu bw'otunuulira byonna ebyajja bitambulira ku Musa, bw'obitunuulira twabiraba nga bwali bubonero obwatuukirira ku Musa naye ng'ate era bwali bulaga ne Yesu Kristo. Yesu Kristo Bayibuli eraze nti Katonda yali wakuteeka ebigambo bye mu kamwa ke era alibabuulira byonna bye ndimulagira. Ng'ebigambo bingi ebyawandiikibwa bye tusoma mu Matayo, Makko, Luka, Yokaana byonna nga biraga ne tufundikira ne mu kitabo kya Yesu mu Bikola Yatube ne mu kubikkulirwa nga byonna Yesu Kristo alina ebigambo bye yalina okwogera, ebigambo eby'amagezi, ebigambo ebiwa essuubi,
ebigambo ebibudaabuda, ebigambo ebiteekateeka olw'okujja kwe. Nolwekyo kinaaba kyabuvunaanyizibwa bw'onoyongera okumanya ebigambo bino. Era nyongera kukusaba weeyongera okutambuliramu naffe mu puroguramu eno, tujja kuba nga tweyongera mu maaso awo okubanga tugenda kubikkula bingi ku bye yalagula bye yayogera. Olwali olwo basisinkana omukazi ku luzzi, njogera ku mukazi oli malaaya. Naye mu mboozi y'akafube gye baalimu, omukazi atuuka okugamba nti nze baze gw'ontuma simulina. Yesu amugamba nti bw'oti bw'oyogedde naye nno walina abasajja abawerako nga 6 aye ne gwasuze naye eggulo naye si balo. Omukazi n'agamba nti ng'onkutta awaluma. Naye olabika oli nnabbi, ekyo n'akikomya awo. Kitegeeza nti Yesu yali ayogedde byali bituufu. Naye ng'ate gye yabikoleranga Yesu teyaliyo, naye ate nga yaliyo mu Mwoyo Mutukuvu. Naye physically teyaliyo. Naye omukazi yeewuunya nnyo n'agamba nti olabika oli nnabbi, kyava akyusa ne topic. Naye mu mboozi gye bagenda banyumya n'agamba nti ffe tuli ba Adventist wadde nze ndi bwe nti anti Abadventist ngamba balindirizi. Ffe tumanyi nga Kristo ajja. Kitegeeza n'omukazi ono yali amanyi nti Kristo ajja. Oyo bw'alijja alitubuulira byonna. Kitegeeza okumala ekiseera kya myaka nga 4,000 ensi yali erindirira oyo yali agenda okujja okubabuulira byonna, era yamala n'atuuka nga Yesu Kristo. Era mu bigambo bingi byayogera n'omukazi ono, omukazi amala n'asalawo okuleka obulamu bw'obukadde atandika obulamu obujja. N'ensuwa gye yali aleese okusena amazzi yagyerabirawo, yogayoga ng'ali mu kibuga Samaliya, ng'ategeeza nsi nti bane mujje mulabe yandiba ye Kristo gwe tubaye tulindirira afukirwako amafuta. Era omukazi yawunzika obulamu bwe bukyusiddwa. Era buba ng'omwesunga okumulabako sala gonna obeere mu ggulu. Njagadde nkudduse mangu nnyo okutwale mu kitabo ekimanyiddwa nga Isaaya. Isaaya ayogerwako nga nnabbi w'enjiri, is the prophet of the gospel. Lwaki ayitibwa nnabbi w'enjiri? Kubanga ebigambo bye yalanga oba bye yalagula nga byali biyitirivu. Ebimu twabisomako mu Isaaya essula y'omusanvu olunyira 14. Bwe yali ng'alagula okuzaalibwako, kitegeeza n'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo tegwagwa bukwinga nkuba. Bayibuli yange esoma bweti 7:14 agamba nti Mukama yennyini kyaliva abawo akabonero, laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto. Ensi yonna ekikakasa bulungi era ekikkiriza. Waawo ne baganda baffe Abayisiraamu bawandiika mu kitabo kyabwe Quran, Surat Maryam n'essula endala zonna ey'okubiri Al-Bakara, bakakasa bulungi nti omwana ayitibwa Yiisa yazaalibwa mu mukazi atakoneddwako musajja. Yo Bayibuli egambye nti omuwala atamanyi musajja aliba olubuto alizaala omwana wa bulenzi era alituumwa erinnya Emmanuel. Katonda ali wamu naki naffe. Kyenjagala okugyayo kyeki ti n'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo tekwagwa bugwi. It was prophesied, kwalagulwa. It was foretold. Tiyali wakuzaalibwa mu mukazi atamanyi musajja. Kitegeeza okiba nga kyatuukirira wano twetaaga okufaayo ennyo okulaba omwana ono why, lwaki azaalibwa mu mukazi atamanyi musajja, lwaki azaaliddwa, agenda kukola ki, kyekimuleese. There must be a reason. Wateeka okubeerawo ensonga. Era gwampuliriza na wantunudde kyenva ngamba nti Yesu saagala omutwale for granted, saagala omutwale ng'ekintu twekiri awo. Waliwo ekyama kye weetaaga okuvumbula mu Yesu Kristo. Waliwo ekikwetaagisa, weetaagawo enkolagana eyannamaddala, enkolagana ey'enjawulo ne Yesu Kristo. Kubanga ebimwogerwako n'okulaba nga ajja alagulwa mu ngeri efaana bweti, walabika waliwo ensonga, semasonga. Waliwo ekinyusi mu musajja ono. Lwaki ajja ng'ayogerwako mu bitabo eby'enjawulo ekitalabikira ku bantu abalala bonna? Naye ono kubanga ajja ayogerwako wateekwa okubeerawo ensonga. Abaganda tulina enjogera egamba nti abangi bwe basimba olunywe wekyabikira. Ne bongera ne bagamba nti abangi bwe bakwebaza ng'omanya nti olubimbi luweze. Nolwekyo Yesu Kristo alimu ekyama. Era ekyama ekyo bw'obanga tokivumbulanga, bw'obanga tokitwalanga okubeera ensonga, y'ensonga lwaki obubaka buno bujja gy'oli. Njagadde okulaga obunnabbi obujja bulaga Yesu Kristo. We tunaawunzikira, nzikiriza nga ggwe omukwaba naga nti waaw, kya nsonga Yesu Kristo agwanye abeere mukwano gwange, kigwanye abeere omulokozi wange, kigwanye abeere mukama wange, kigwanye afuge obulamu bwange. Mu Isaaya essula y'omwenda
twamulaba era. Genda ku maaso awo Isaaya essula ya 9 olunyiri lw'omukaaga lwagamba lutya nti kubanga omwana atuzaaliddwa ffe. Wano kakati ripoota omanyi buno bonnabbi bw'alipootinga alinga alipootinga ekimaze okubaawo so nga kyali kyakubeera mu maaso emyaka nga 7 lulamba. Ne speech oba engeri gyakiwandikamu saagala okirabire mu past yali alagula ate bya maaso. Kubanga omwana atuzaaliddwa ffe, omwana ow'obulenzi aweereddwa ffe. Wow, aweereddwa ani? Ffe. So kitegeeza omwana ono agenda okuzaalibwa, agenda kuzaalibwa ku lwani? Ku lwaffe. Omwana ow'obulenzi aweereddwa ffe. Na wa bulenzi. N'okufuga kunaabanga ku kibegaabega kye. Ajja kubeera mufuzi. Ng'obuyinza buli ku ye. N'erinnya lye liriyitibwa wa kitalo, bamuwadde n'erinnya wa kitalo. Wonderful. Ateesa ebigambo. Oyo si kansala yennyini. Katonda ow'amaanyi. Is a mighty God. Wonderful. Kitaffe ataggwaawo. Wow. Omukulu ow'emirembe. The Prince of Peace. Bw'onoonya ayinza okutabaganya, ayinza okuleeta emirembe. Si NATO, si bibiina birala byonna, si mulala yenna. Tutera okubeera oluusi bakansala, tutera okubeera nga tutabaganya abantu, tugezaako kino nakiri, naye nebimala ne bigaana. Oluusi naffe ne bitulema. Naye njogera ku ono aleeta emirembe, kayungirizi, atabaganya eggulu n'ensi nga si mulala wabula Yesu Kristo. Oyo Isaaya yamulagula. Ate ng'obuyinza bwonna abulina. Era ne bw'aba ng'akomekereza obuweereza bwe ku nsi aga nti mpeereddwa obuyinza mu ggulu nawa ne ku nsi. Njagala kuddusa mangu nnyo. Tugenda kuba nga tutambula mu byawandiikibwa ebiwerako. Nkubikkulira omusajja ono bweyongera okumutegeera obulungi. Isaaya ono nga sinaba kumuvaamu. Kankudduse mangu nnyo nkutwaleko ne mu ssuula ya 5:3. Weyongera okutegeera omusajja ono bwali omubedde, bwali omuzito. Omanyi omunene bw'aba anaayita bamulanga bukyali. Tewaliwo omunene akola ki? Ajja. Teriyo bannabbi oba teriyo nnabbi n'omu eyalangwa, eyayogerwako mu ngeri ey'enjawulo, mu ngeri ezitowa. Nali ndabako programu emu bagimpereza ku video. Ng'omwami omu yagaa nti nze nasalawo n'okukkiriza Yesu Kristo, yali musajja Muyisiraamu nga muyindi. Naye nagaa nti ekyanza ssaawo kubanga ne Qur'an yennyini bwebanga eyogera ku Yesu Kristo ate emwogerako emirundi mingi n'okusinga Nabbi Muhammad. N'okuzaalibwa kwe ne kulagulwa ne kuwandiikibwa nako mu Qur'ani. Gamba ng'alaga nti omuntu ono ateekwa okuba nga yali wanjawulo nnyo ate era nga mu butuufu wanjawulo nnyo. Nolwekyo gwe mukwano gwange mpuliriza obeere wanzikiriza kisifudde eyo naye njagala ozuula ekyama bye musajja ono Yesu Kristo. Isaaya essula eya 5:3 gye nkututte. Bw'abanga ayanjuluza Yesu Kristo ayogera bingi kubanga yakulira mu maaso ge ng'ekisimbe ekigonvu era ng'ekikolo ekiva mu ttaka ekkalu. Okutandika kwa Yesu Kristo nga bw'onoosimba ekisimbe plant mu ttaka naye nga w'osimbye wakalu tewaliwo mazzi bulungi kijja kiyongobevu kisituka bwe kityo kugamba nga tokirinaamu na ssuubi tokirabamu nnyo value Yesu Kristo. Atya n'okuzaalibwako gy'oba otandikira. Azaalibwa waawo omukazi atamanyi musajja naye azaalibwa na mu kiraalo omulokozi kabaka w'abakabaka. Nabbi omukulu alangibwa bw'ati atandika ate okuzaalibwa mu kiraalo. Suubira nga yandibadde azaalibwa mu kifo ekirabika nga kya buvunaanyizibwa kugamba entandikwa ye erabika nga enyoomebwa kanga etalina nnyo ssuubi naye nga mwana wattu erimu ekyama. Mukama Katonda ekyo yakiteekateeka. Isaaya kyavudde agamba nti bw'abanga atandika ng'ekisimbe ekitandikira ekigonvu kamukakkamu ati mwetoowaze ng'ekikolo ekiva mu ttaka ekkalu talina mbala newankubadde obulungi era obulungi bwe tetubulaba nga tewali na kalungi akamwegombesa. Ng'ani amwegombesa? Embeera ze ziri awo zityo naye yagenda asituka mpola mpola. Wali yawandiika ekitabo The Mustard Seed kalinga akasiga kali awo akatontono bwe kati akanyoomebwa naye ssebo yamala n'afuuka ensonga. Ensi yonna bassebo olwaleero tewali wootuuka nga teyogera ku Yesu Kristo. Yafuuka sita eyeewuunyisa ensi yonna. Naye wulira onywa okusaluka atya tiyanyoomebwa
nagambye nti report ono oba omuwandiisi Isaaya amuwandiika ng'ebiri mu past oba ebyayita, naye olw'okuba nti olulimi lwa bunnabbi ayogera ku bijja mu maaso. Yali wa kunyoomebwa, in others, naye wanawandiika nti yanyoomebwa n'agaanibwa abantu. Yes, sure. Yesu Kristo ekiseera kyebeera ku nsi abantu bamutwala ng'ensonga, naddala Abafalisaayo, Abasaddukaayo, abayigiriza b'amateeka abo, abawandiisi baki bonna bamutwala, they ignored him, they neglected him. Balabanga omuntu abamalako emirembe, balabanga akantu twakali awo. Yanyoomebwa n'abantu ne bamugaana. Era lwayo teweewuunya, oli bwe mubuulira Yesu n'atamukkiriza si kyewuunya. It was foretold, kyalagulwa. N'anyoomebwa abantu, n'agaanibwa abantu. Omuntu ow'ennaku era yamanyiira obuyinike, wo bambi. Era ng'omuntu abantu gwe bakweka amaaso gaabwe bwe yanyoomebwa bw'atyo, so ne tutamuyitamu kaabuntu. We never considered him significant. Twamutwalirawo tutyo. Naye nsaba Mukama atubeere, we tunawunzikira ebigambo nga bino, tubeere nga Yesu Kristo tumutwala okubeera ensonga. Naye wulira olwokuna, njagala kulaga mission kyemuleeta. Lwaki azaalibwa? Yesaya amaze okumulagula bw'alizaalibwa mukazi afaana bw'ati, mwana wa bulenzi, bibyo byonna by'anaabeera. Naye kakati wayongera okumulaga omulimu gwe kaakati gwe njagala owulirize. Ti mazima yeetikka obuyinike bwaffe, waawo, n'asitula ennaku zaffe. Naye twamulowooza nga yakubibwa, yafumitibwa Katonda, n'abonyaabonyezebwa. Abamu ne batuuka n'okublafinga around ne bagamba nti yabba embaawo, yakola atya, ne boogera byonna bye boogera. You are free to speak whatever you wish. Naye kyenjagadde nze kukuleetera nti Yesu yajja ffe purpose. Wadde oyinza okuba nga tumulowoozamu kaabuntu, tomulabamu value, naye njagala wennaawunzikira otegere value eri musajja ono. Yafumitibwa, yes, naye yafumitibwa lwaki? Olwokutaano yafumitibwa olw'okusobya kwaffe. Okuviira ddala mu jjajjaffe Adamu, we are born sinners. Tuzaalibwa nga tuli boonoonyi. Olw'ebyo nga kuba omuntu omwe, ensi bassebo yayingira mu katyabaga kayita akabasa, neeyolekera kusaanawo. Ffenna twayonoona, naye twatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Twolekedde ekigambo kimu kyokka, kufa okw'emirembe n'emirembe. Naye Bayibuli egambye nti naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe. Kikubira amiina. Yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe. Waawo, okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye. Haleluya. Era emiggo gye yagituwonya. Walabye okubanga bawuttula omuntu naye nga bamuwuttula atalina musango, naye nga yeewaddeyo ku lulu. Ekyo n'ekigambo kikulu. Oba tokirootanga ko baba tekimanyi, wazaalibwa ng'oli mwonoonyi. Teweetaaga kumala kubba, teweetaaga kumala kwenda, teweetaaga kumala kukola byaddate byonna by'oyinza okulowoozaako. Naturally, you were born a sinner. Jjajjawo okutuuka ku Adamu, jjajja omukazi ne jjajja omusajja bonna baayonoona. N'olw'ensonga eyo ffenna tuzaalibwa nga tuli boonoonyi okuva mu bajjajjaffe. N'olw'ensonga eyo twetaaga bwetaazi kisa kya Katonda, twetaaga ayinza okutubeera nga si mulala wabula ono eyalangibwa. N'ono eyalangibwa ayogeddwako nga Yesu Kristo, eyalangibwa Isaaya ng'ekyabulayo emyaka. Ti emiggo gye gyegituwonya. Kyava yongerako olw'omukaaga n'agamba nti ffe ffenna twawabanga endiga. Bambi twakyamira buli muntu mu kkubo lye ye, era Mukama atadde ku ye obutali butuukirivu bwaffe ffenna. Haleluya. Bye bigambo eri bye nsomako mu Yokaana 3:16 nti kubanga Katonda bwe yagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omu yekka, buli yenna amukkiriza aleme okubula, aleme okuzikirira, so that he may not perish, naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Haleluya. Paulo yena alyoka awandiika atya? Bakolinso ekyokubiri essula 5:21 nti oyo ataamanya kibi, ataalina kibi, yamufuula ekibi ku lwaffe, ffe tulyoke tuweebwe obutuukirivu bwa Katonda. Haleluya. Yuyu omulokozi w'ensi yalangibwa wano. Olw'omusanvu ayongera n'anyweza ensonga n'aga nti yajoogebwa, naye ne yeetoowaza. He humbled himself, n'atayasamya na kamwa ke. Nga ki? Ng'omwana gw'endiga ogutwalibwa okuttibwa, era ng'endiga esirika mu maaso gaabo abagisalako ebyoya. Weewaawo teyayasamya kamwa ke, yaggyibwawo olw'okujoogebwa n'omusango. Amakulu nti omusango ogwali ogwaffe yagwetika.
n'ebyezadde lye ani ku abo n'omusango n'ebyezadde lye ani ku abo eyalowooza nga yazikirizibwa mu nsi y'abalamu. Yakubibwa olw'okusobya kw'abantu bange, ne bamuziikira wamu n'ababi, bambi, era n'abagagga mu kufa kwe. Newankubadde nga tagiriranga kyejo, newankubadde nga ye teyayonoona, so nga temuli bukuusa mu kamwa ke. Olw'ekkumi lugamba nti naye Mukama yasiima okumubetenta. Lwaki yasiima? Kubanga mumwali essuubi lyaffe, mumwali obulokozi bwaffe. N'olwekyo kinyagadde okuleeta mu bigambo bino bya Isaaya nti alanga oba alaga mission emuleeta. Lwaki Yesu yalangibwa? Lwaki Yesu ajja abeere omulokozi w'ensi? Yesu ono bw'obanga osomyeko mu maaso awo, Isaaya njagala muterumu. Isaaya bw'abanga amwogerako mu ssuula y'e63 agamba atya? Ono Yesu ali mu lukiiko lw'eggulu n'ebigambo byayogera bya ssuubi. Isaaya 63:8 agamba nti kubanga yayogera nti mazima be bantu bange, abaana abatali kuusakuusa, kale n'aba mulokozi waabwe. Yabonyaabonyezebwa mu kubonyaabonyezebwa kwabwe kwonna. Yesu Kristo wano yalangibwa era nga alaga nti yali yeewaddeyo oba yeewaayo ajja affe ku lwaffe. Agambye atya? Agamba nti nze nakka era n'abeera mulokozi waabwe. Era bwe yakka yabonyaabonyezebwa okutuusa okufa okw'ensonyi, okw'okumusalaba, n'afuuka ekikolimo ku lwaffe, n'eyeetika emigugu gyaffe. Ye Yesu Kristo oyo gwe nkwagaliza, kubanga saagala omumanye bumanya, saagala omuwulire buwulizi, nenjagala wotegeera mission oba omulimu gwe omukulu n'obuzito bwagwo, naki kyakutikkula. Tolabanga kubanga oli azze naye nga azze ku lulwo, naye ng'obadde tokirowoozanga nako. This hour I love to introduce to you a special guest who should be accepted in your life. Abeera omutuuze mu bulamu obwo. Ye nsonga lwaki akonkona ng'ayagala kubeera omutuuze mu bulamu obwo. Ddako emabega awo mu Isaaya essuula ey'e61. Ebigambo bino byali byalangwa naye nga birangwa ku Yesu. Era Yesu Kristo bye bigambo by'asoma ye kennyini nga akola self introduction, kubanga baali tebalimutegeera bulungi. Tujja kubiraba mu maaso awo mu Luka, naye nga byali byasooka kulangwa emabega k'eno mu Isaaya essuula y'e61 olunya olusooka. Gwe yakatugattako tugezaako okutaganjula obunnabbi bwayogera ki ku Yesu Kristo. Okubeerawo kwa Yesu Kristo kwajja buzzi, kwagwa bugwi? Did come by accident? Never. Waliwo ebyalangwa ku ye, era bye bino bye tulimu. Laba, omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze. Ani? Isaaya yali ayogera? Byalina gwe byaliko. Kubanga Mukama anfuseeko amafuta. Waliwo wanaayogerwako. Isaaya gwayogerera anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Si bye biri byamusuubiza n'eri mu kyamateeka ntega ebigambo byange mu kamwa ke? Alyogera ebigambo ebiva gye ndi? Kati buno ine Isaaya agamba nti oyo agenda kufukibwako amafuta era alibuulira abawombeefu. Senga bakkakkane bawulirizera bajja kubifuna. Ebigambo ebirungi. Antumye okusiba abalina emitima egimenyesemenyese. Bambi. Ensinga ejjudde abantu abawumuse ebitima, abawulira ennaku, abalina ekiyongobero, abaweddemu essuubi. Mukama alanga nti wuuno yali wakujja asibe emitima gyabo egirabika nga gimesemyese, okulangirira eddembe eri abawambe. For now 6,000 years we have been captives. Tubadde basibe mu buddu bwa Sataani. Naye teweerabira ebigambo twasomera mu lubereberye, tezadde ly'omukazi liribetentaani Sataani. Bassebo amawulire ge njagala okuleetera nti ebigambo bino byonna bituukira ku Yesu Kristo. Yali ow'okujja alangirira eddembe eri abawambe, n'abasibe okuggulirwawo ekkomera.
nga tusibira mu kkomera lya Sitaani okumala ekiseera. Okulanga omwaka gwa Mukama. Nolwekyo ebigambo bino byemala ne bituukirira Yesu Kristo bwe yajja kambi kusomereyo keno mu Lukka essula ya 10 bigambo byasooka okuwogera byasoma mu Bayibuli naye ng'akuwotinga ki? Akuwotinga Isaaya, kubanga era mu biseera ebyo walingawo emizingo n'omuzingo gwe yakwata gwa Isaaya. N'abalaga nti abana okujja kwange wano mu yeekaalu tekuzze lwa nsobi. Kino akikola na ku lwa Ssabbiiti. Kankusomereyo mu Lukka essula 4:16. Najja Nazaaleesi gy'akulira ku lunaku lwa Ssabbiiti n'ayingira mu kuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye. Yalina mpisa ya Yesu Kristo ku Ssabbiiti okubeera mu kanisa oba giyite yeekaalu. N'ayimirira okusoma. Bw'agenda okusoma akwata omuzingo gwa Isaaya agamba atya? Ne bamuwa ekitabo kya Nnabbi Isaaya kye baamukwasa. N'abikkula ekitabo. N'alaba ekitundu awawandiikibwa nti omwoyo gwa Mukama guli ku nze kubanga yanfukako amafuta. Kati yeeyogerako. That is self introduction. Kugamba abawulira bategere nti ebigambo bino Isaaya bye yalagula oba bye yalanga bituukiridde ku kiseera ekyo ku musajja oyo yennyini abali mu maaso. Naye nga wayise emyaka egiweranga 7+ ti omwoyo gwa Mukama guli ku nze kubanga yanfukako amafuta. Kakati yeeyogerako ng'agenda okufukibwako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi. Antumye okutendera abanyage okuteebwa, okuzibula abazibe b'amaaso, okubata ababetentebwa, okutendera omwaka gwa Mukama ogwakkirizibwa. That was self introduction. Yeeranga yeeyanjula. Naye nga Isaaya yali yalagula dda, ekitegeeza nti Yesu Kristo bassebo ebigambo ebijja bimutuukirirako bukakafu ddala ye yennyini, ye Masiya, ye Nnabbi, ye Kabaka w'abakabaka, ye Mulokozi w'ensi eyalangwa. Era ensonga lwaki bijja bituukirira. Mikka katabo kano katontono oyinza obutakamanya gye kali naye kali mu ndagaano eno enkadde mu bannabbi bano be tuyita ba minor prophets gye tumusanga ng'alagibwa n'okulagibwa wagi yali agenda okuzaalibwa. Mikka essula ya 5 olunyiriri lwa 2. Bayibuli yange gye nsoma egamba nti naye ggwe Besirekemu Efulasi, ggwe omuto okuba mu nkumi za Yuda, mu ggwe mwe muliva gye ndi aliba omufuzi mu Isirayiri, okutambulatambula kwe wadda nadda mu mirembe nga teginnabaawo. So he was there even before generations. Nga tunaana kutandika kubala mirembe nti omulembe gwa gundi, he was there. Naye kaakano alagibwa oba alangibwa nga yali wakuzaalibwa mu Besirekemu ekyawa eky'Ebuyudaaya. Ti mu ggwe Besirekemu mwe muliva omufuzi oyo, omufuzi wa Isirayiri ayitwala entebe ya Dawudi, ti n'okutambulatambula kwe wadda nadda emirembe nga teginaba nakola ki? Teginaba kubaawo. So n'okuzaalibwa ekifo gye yali awo okuzaalibwa nakyo mwana wattu kyalagulwa. Kikubira amiina ekyo. Bw'onooba ogenze mu kitabo ekimanyiddwa nga kitabo kya Kuva essula ya 21 olunyiriri olwa 32 ne Zaakaliya essula ya 11 olwa 13 waliwo ekigambo kikino ekiwaŋŋamulwa nga n'okubanga anaatuukiriza omulimu gwe yalina okubanga aweebwayo ng'aliirwamu olukwe. Ennyiriri ezo njagadde ozisome olw'obudde. Kuva essula 21 olwa 32, Zaakaliya essula 11 olwa 13, ojja kwongerako ne Yeremiya essula 19 olunyiriri olusooka okutuuka ku lwa 13, ojja kwongerako ne Yeremiya essula 32 olunyiriri olw'omukaaga kutuuka ku lw'omwenda. Ennyiriri ezo zimwogerako ki? Zimwogerako nga eyali agenda okubanga alibwamu olukwe. Alibwamu olukwe atya? N'ebitundu bya ffeeza 30 malamba. Kitegeeza ti missoni ye yonna yalambuulwa bulungi nnyo n'engeri gye yali agenda okuliibwamu olukwe. Yesu Kristo bassebo kyenjagala otegere nti okujjako kwa nsonga. Era bw'ajja ajja atuukirize ekyo ekyali kimusuubirwamu. Lwekyo okubanga afa ku musaalaba it was not accidental. Tekyagwa nga kabenji. Wabula kyajja
okutuukiriza ebyo ebyalanga ku ye. Bw'ona bogezako mu kitabo kya Mikka essula 7:19 alaga bulungi nnyo nti yajja okwetika ebibi byaffe ffenna. Wonna ayongera okugenda ng'akulaga obuvunaanyizibwa bwe. Waliwo twasoma mu bunnabbi bwa Danyeri essula 9:26. Danyeri essula 9 olunyiriri 26. Missoni ye twagiraba nga yali emu ku nteekateeka ya Katonda. Katonda bwe yali ng'atwanjulira kalenda ye ne events ezaali zinyo okubanga zijja zibeerawo ezongera okutusembeza n'okutuuka ku nkomero y'ensi. Naye bw'osoma Danyeri essula 9:26 alaga bulungi omulimu guno omukulu ogumuleeta. Era sabbiiti 62 bwe ziriggwa oyo afukibwako amafuta, the anointed one. Ndowooza otandika okumugeesinga kubanga tuzze nga tumwogerako. The only one who was anointed. Oyo yekka yafukibwako amafuta n'alyoka azikirizibwa. So taliba na kintu n'abantu ab'omulangira alijja balizikiriza ekibuga n'awatukuvu n'enkomero ye eriba n'amataba. N'okutuusa enkomero walibaawo entalo n'okuzisa kwalangirwa. Olwalimu omusanvu kyalaga nti era aliragaana endagaano enywevu. Okulagaana endagaano enywevu okolebwa kutya? Ekiseera Yesu Kristo kye yamala ng'abuulira enjiri. N'emyaka ejjaddako ye yakola ekitundu ky'emyaka 3 n'ekitundu, n'ekkanisa y'abatume n'eyongerayo emyaka emirala 3 n'ekitundu ng'ali mu Buyudaaya. Enjiri n'eryoka efuluma. Twabigako obunnabbi buno. Naye kati olwabino omusanvu kyevuga nti aliragaana endagaano enywevu n'abangi okumala sabbiiti emu. Bw'agamba sabbiiti emu, that is a full week. A full week ebeeramu ennaku 7. Ennaku 7 olunaku lutegeeza ki? Lutegeeza mwaka. Kitegeeza aliragaana endagaano enywevu. Enjiri yali yakubuulirwa eyakafube ey'amaanyi okumala emyaka 7. Ng'ebuulirwawa? Ng'ebuulirwa mu Buyudaaya. N'oluvannyuma n'emaana eryoka efuluma. Yesu Kristo twamulaba bulungi nnyo nga yazaalibwa mu mwaka gwa 27 AD. Okubatizibwa sole. Yabatizibwa mu mwaka, that is when he was anointed. Era lwamala okubanga amaze okufukibwa amafuta, that is amaze okubatizibwa n'amazzi n'omwoyo omutukuvu, atandika omulimu gwe gw'obuweereza. N'agukola emyaka 3 n'ekitundu. Era ayogera n'aga nti era wakati mu sabbiiti eyo ne mu kitundu kya sabbiiti alikomya saddaaka n'ekitone. Halfway eya wiiki eyo oba ennaku emyaka egyo 7. Kitegeeza ng'atambuddeko emyaka kati bali okuva mu 27 ojja kusibira mu 31 AD ng'atambuddeko emyaka 3 n'ekitundu we yakomeza saddaaka n'ebitone. Bye twayigako nga tuyiga ku bubonero oba okyajjukira. Twayogera ku bubonero obwalanga ne tulamu ebingi ebyakolebwanga embaga ez'okuyitako biki nga bwenna byali bubonero obwali busonga ku Yesu Kristo. Kati awo kyavudaga nti naye wakati wa sabbiiti eno alikomya saddaaka n'ebitone. Kitegeeza ki? Nti awo yali ow'okufiira. Abeere ng'atuukiriza ekyajja kirangibwa ku ye ng'omwana gw'endiga. Ogw'okuyitako, ogw'okutangirira, ogw'okukola gutya, byonna awo abikomeza. Migaati kitali kisimbukusa, zonna saddaaka ezaawewangayo, n'ebyagenderangako ebyokebwa, bye twayigako, n'ebyokunywa, n'ebyokulya, ne sabbiiti ezaagenderangako ebyewummula ebyali bisonga ku ye, byonna awo byakoma. Katonda nga wanteekateeka. Kitegeeza nti okuyita mu bawandiisi ab'enjawulo ajja atwanjulira abantu ab'enjawulo. Ajja atwanjulira Yesu Kristo ng'ali wakujja for a special mission. Mukama waffe ebazibwe. Musomako wano neeyongera okumulaba. Omanyi no Yesu Kristo taggwayo. Twamulaba mu Danyeri essula 2:4. Danyeri ng'ayogera atya? Bwe yali ng'ayoleseddwa musajja wa Katonda ono mu kirooto, Nabukadneza kye yafuna ebigambo byamulema okutaputa. Danyeri amala najja n'abitaputa. Naye akomekkereza ng'alaga ejjinja eryatemebwa wataali nga ne lijja ne likuba wansi ku bugere. Era ekibumbe kino ne kisaanawo kyonna kyonna ne kimementukira ddala. Eryajjanga ejjinja ettono ne ligenda nga lizimbulukuka ne ligaziwa ne limaamira ensi yonna. Nga bwakabaka bwa Yesu Kristo obugenda okukomekkereza kanjiyite firimu oba obugenda okukomekkereza olugendo lw'ensi eno nga Yesu Kristo yafuuse kabaka wa bakabaka nga baala bonna bamaze okuggwaawo.
he will finally become the King of Kings. Nolwekyo Yesu Kristo basebo ne banyabo n'okujja kwe kulagibwa nga bwagenda finally ate okujja mu kitiibwa kye nga kabaka w'abakabaka. Abeera omufuzi w'ensi eno. Atandise nga anyomebwa owa wansi agenze na ku musaalaba ne finally afuuka kabaka w'ensi yonna. Ensi yonna edda mu buyinza bwe. Nolwekyo njagala tutuulira omuntu ono nga gwe twogerako si wa kusaaga. Daniel essula y'omusanvu olwa 22 twamulaba ng'alangibwa nga bw'agenda okubeera omuntu ate alina special role gy'azanya. Bw'omusoma mu Daniel essula y'omusanvu olwa 22 agamba atya nti okutuusa omukadde yakamala ennaku ennyingi lwe yajja omusango ne gubasalirwa abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo. Ebiro ne bituuka abatukuvu ne bali obwakabaka. Finally, he is coming as a judge, a faithful judge. Omukadde eyakamala ennaku ennyingi. Eri bw'osoma Matayo essula ya 25 ayogerwako bulungi nnyo nga bw'ali bazze. Agenda kwawulamu endiga n'embuzi. Bano bagamba nti mudde ku gwa ddyo, balala nti mudde ku gwa kkono. Naye wabanga ayogera ku ndiga zino agamba nti abo kaakano be bagenda okubeeramu naye mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kitegeeza nti okujja kwa Yesu Kristo mu buvunaanyizibwa bwe ajja ng'alagulwa naye ng'alagulwa nga kabaka agenda okufuga emirembe n'emirembe ng'omulamuzi omukulu. Musomako eri Malaki essula ey'okuna olunyulo okubiri ng'ayogerwako ng'enjuba ey'obutuukirivu. Oyo yali awo okujja ng'abaana ba Isirayiri Katonda akoze kyonna ekisoboka, ayogedde nabo okuyita mu bannabbi. Akoze kyonna ekisoboka okubeeraga n'okubalaga missoni ye n'okubalaga kikyabaagaza naye nga balabika si bye baliko. Naye amala n'ayita Malaki n'agamba nti kaakati wano Malaki ono alanga ebigambo era n'ekyo ekitabo ekikomekereza endagaano enkadde. Alagula ebintu bingi, alagula ne Yokaana yennyini amuyita Eriya. Yali wakusituka naye nga Eriya gwe yali ayogerako wano si kuzuukiza oli Eriya eyali yafa amini yali yagenda mu ggulu. Wabula wano yali alagula ani? Yali ayogera Yokaana Omubatiza. Naye bw'abanga alagula Yokaana Omubatiza bw'osoma essula y'okuna olunyulo olwokubiri ayogera n'amala n'agamba atya nti muye mwabatya erinnya lyange enjuba ey'obutuukirivu eribaviirayo. Kikyayogerako n'enjuba ey'obutuukirivu. Tayogera ku njiri wano, tayogera ku Yesu Kristo, kubanga yenjiri ye njuba ey'obutuukirivu eribaviirayo ng'erina okuwonya mu biwawaatiro byayo. Kale mulifuluma ne muligitanga ennyana ez'omu kisibo. Yesu Kristo alangwa wano ng'agenda okujja finally era nga enjuba ey'obutuukirivu. Tewali wala wonna wetufuna butuukirivu okujjako mu Kristo Yesu. Oyo yalangibwa eyaliwo okujja abeere naffe era tugenda kubeera naye emirembe n'emirembe. Njagadde okuyita mu byokuyiga bino n'obunnabbi obulala bungi nnyo bwesinza kumalayo. Buzze oba bwajja nga boogera ku Yesu Kristo. Era Yesu Kristo n'amala n'abeerawo. Era omulimu omukulu ogwamuleeta ku nsi n'agukola. Olwaleero tumulaba nga gy'ali kaakano atudde ku ntebe ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe ow'omu ggulu. Aliyo nga advocate, aliyo ng'omuwolerezaawo. Aliyo yatusuubiza ebigambo bino byayogera byesaagala kubuusa maaso. Ti omutima gwammwe tegweraliikirira. Mukkirize Kitange ali mu ggulu, nange munzikirize. Ngenda kubateekerateekera bifo nkomawo mbatwale eyo nze gye ndi nammwe mumbeereyo. Bassebo ne bannyabo oba omusajja ono yazaalibwa nga bwe yalangwa n'abeerawo ku nsi n'afa n'azuukira n'awangula n'agamba nti kaakano ngenda mu ggulu kubateekerateekera kifo nkomawo mbatwale eyo gye ndi. Lwaki tutandika kwesunga olunaku olwo? Lwaki tutandika kubeera mu abo abamulindirira? Njagala kukowoola wegatte ku kibiina ky'abalindirizi bayita Abadventist abandyagadde okusinkana Mukama waffe oyo bw'anaaba ngazze. Bw'abanga baamulanga n'azaalibwa, definitely n'azaalibwa kikakasa bukakasa n'ebirala byakutuukirira. Bw'abanga yalangibwa nti yali wakukomerwa ku musaalaba, yali wakulirwamu olukwe n'ebitundu bya ffeeza 30 byonna ne bituukirira. Why don't you accept even the rest of the truth? Lwaki n'amazima amalala togatwalanga ensonga? Nzikiriza nga yoyo yennyini ensi gwegwanidde okusibirako olukoba. Ensi ng'erabika ng'ekaddiye ng'eweddemu essuubi tekyali mukaniguusa. Nsaba obulamu bwo obuteeketeeke obukwasa Yesu Kristo. Yekka ly'essuubi wokka we tuyinza okuba n'obwesige. Ensi eno eweddemu.
olwala ensekaba ebintu biyongedde bino biri bwe biti amaka gatabuka bino biganye entalo zeyongera tujja kwera mu maaso eyo naye ebyo byonna bassebo byonna bubonero obwarangwa obutulaga ti ensi eno gye tulimu bassebo it's just temporary tuli mu kaseera we are just wantu yiti bayise naye waffe luddawa mu ggulu Pawulo awandiika bulungi ennyumiro ebigambo ebyo mu Bafiripi tibassebo waffe luddawa mu ggulu yetulindira omulokozi gy'agenda okuva oyo agenda okugira mu kitiibwa awanyise embiri gyaffe gino atwambaze embiri gy'ekitiibwa nsaba otandika okuwoomingira olunaku olwo nsaba otandika okwetekeratekera omusajja oyo Yesu Kristo nsaba abeere ensonga abeere ekinyusi mu bulamu bwo obanga otambula obanga okola byonna otambula mu bulamu bw'ensi eno there is a living hope and it's found nowhere else except in Christ Jesus mu Kristo Yesu iwali essuubi eryo oyo yalangwa ne bituukirira manyi nti n'okujja kwe kujja kutuukirira Mukama nsaba kuwa omukisa tujja kuba nga tweyongera okulaba obunnabbi Yesu Kristo yennyini ng'abwogera naye bwe yajja kubanga baamulanga nga nnabbi bunnabbi ki bw'ayogera ku biki ebyali by'okubaawo n'enkomero y'ensi eneefaana etya tujja kumala tulabe n'obunnabbi okuva mu batume baalagula ki bikwatagana waliwo essuubi njagala kusitula ssuubi lyo nti there is a hope bwe kaba kasolo ku kizigo kwekali bwe tuba nga tulina gye tulaga we are almost home Mukama akuwa omukisa njagala kusabaamu naawe obeere mu basajja n'abakyala abanatambula olugendo olusigadde mu maaso nga lugendo lwa ssuubi otandika okuweteekateeka tunatera okutuuka eka ensi ekaddi ebintu biganyi bikusobedde eka ne mu kibira amaka gaganye eka bizinesi ziganye bino biganye but the only hope is found in Christ Jesus Mukama akuwa omukisa Katonda affe omwagala omwekisa tweyanzege weebale kubanga oyogedde gye tuli tweyanzege olw'ekirabo kye watuwa eky'omwana we Yesu Kristo oyo yalangwa tulabye nga yalangwa bannabbi bangi najja n'abeerawo ku lwaffe era gy'ali ku lwaffe kyetuva tusaba Mukama naffe tuweeyo obulamu bwaffe nsabira omuddu oyo n'omuzaana wo yongera okusula essuubi lye yongera okumuteekateeka kwata ku mutima gwe omukyayisa ensi omuwagazisa eggulu omuwagazisa ebyensi eno ebiggwawo omukyayisa ebintu ebyensi eno ebiggwawo omuwagazisa Yesu Kristo yongera okubeera mulamu waffe obukyasigadde ku nsi kuno ekisa kyo n'okwagala ku Mukama kabi yongera okubeera gye tuli twongere amaanyi yongera essuubi muffe yongera okutuwa amaanyi yongera okutunyweza otuwanguze byonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina Mukama nsaba akumpe n'omukisa aye tuddemu okuwuliziganya sigadde Richard Kasumba omuweereza w'enjiri ya Kristo okuva mu Restack Foundation Ministries simu yange 0774 433 135 0774 433 135 n'endala eri ku WhatsApp gy'oyinza okukozesa 0759 527 177 0759 527 177 saa Mukama akunkumire atuteeketeeke nga liri bassanyu nga tusinkanye ku biro eby'eggulu Mukama abeere wamu naawe bye bye